kusingo bwe. Yona. Na kwa mayembe. Kwa muzinda lugobo. Kwa gobo waka. Olimba badalulende kuima mikulisi ruge. Wacha lulese kiro. Ndoza wode wabayimbe bafuna. Obude wabayimbe bafuna kiro. Ayi abayimbi bonna bakola misana emisana babe kiro babe. Mami kulisi taberawo mami kulisi ruge taberawo misana. Ami taberawo kiro. Ambu yabadde mbulija amanyi goteeka ennyimba. Buli amanyi zeteeka ennyimba. Wabula nga ujjaji uliza nanga. Erisajja eyo. Buli uli drop DJ kule. Sound of music. Aloza mugoza ala music wawa. Mbu music wano yakuzala. Music wano mami kulisi ruge yamuteeka. Isi muteka. Buli manyika nneke katono. Bwagendo sango linga gwe yefumbi. Amba mukwano. Mami kulisi ruge yamuteeka. Ninga tukwandiza nyumano tozo n'oli waka. Yesu akuba Duncan alina ebigambo bingi naye ensonga emaze negguka era tugenda muleka wano bamikulusa ajja musangawo byonna naye tosobola kugenda n'otuviirako ugamba otya nkyendi mulundi gugwa kumeka okujja mulundi gwange gwakubiri nzija niwakawo najja nakoma eri ku BBS wansi angamba no ku CBS biralamu wano nyimba zansookawo kugyeko atajjeko tumugyeko obukyumu faba okugyeko obukyumu nenga tukwaniriza nibagira CBS FM ngimanyi nkuze njiwulira era mubala omulimu omulungi gwe mukola amanya nze Zena Latex era nga ni musajja muyimbi ate era ni musajja muwandiisi wa ndongo oba omusajja ono akumanyi nnyo Swabulu era nga musajja muyimbi waffe wedi saidi zaffe musajja oyo omumanyi Swabulu ono kuba mu Digital Awards mutegeerera ddala bulungi twasala mpozi banamasaka bagaba basala lwera twasala Sezibwa omanyi uno Duncan weyimbatire yabadde akuyiseeko ssebo gatagala kubuuza Duncan olwalira akugeka Duncan yayambadde engatte ye masamasa eyo ojjako amasanyalaze ndizigalageya n'ayambala empale eyo yeweweera eyo nassaako ekisaati kichekiti afaanana emiliyoni nga ayinamu omuntu tali mukawumbi olowooza ayinamu omuntu tumedeko mami polini Zena next Duncan tujja Duncan era ffe yakuwa obudde basombo imayembe kama Zena ogamba oti obulamu buli fiti just tupika ndongo nga bwegiwulira era ekikoze bulungi otusanze tuli mu nnyimba zaffe Uganda wano era ne bagamba mutabani wafajje ate olyevuma munsi n'ogamba nti tetwakuwa budde bala embebaza etaffaali emuteeka ku ndongo ye Uganda era netaffaali emutadde ku Zenatex endongo nesobola okuzanya Derek nakyo mubuuza sobo tusanyusa okulaba tandika emboozi oli musajja weddira ki oli Muganda siri musajja Muganda oli mukisebo naye nga nkulidde mu Buganda njagala nnyo okumanya amanya ago gali Buganda etuleze okulumbe njagala nnyo okumanya erinnya lyo ery'okulumbe era okuba nti nkulidde mu Buganda kyasikiriza n'abanzaala okuntuuma erinnya ery'omu Buganda nze ziwa tusanyusa okulaba ssebo oli otya ssebo gyendi ssebo oyimbidde ebbanga ki eradde ssebo eradde taata ebbanga lyosinza kugamba nti obalino wabula kyemanyi nti ntandika okutegeera ensinga endongo njagala nnyo ssebo wabula okuyimba kuno kwe tugamba nti oyimbye ne bakusasula oyimbye ebiri serious ntandise okuyimba before covid emyaka ng'ena kakati tuba tuli mu 2020 covid era 2020 tugubala emyaka ng'esatu akyali mwana wentera akayimba kange akakalavu banka abasobola okukawulira bakawulira era nebaza kati mukama waffe waatali katumukolera omulimu gwe akayimba kalavu banka tukarisiivinge tukawe n'abawuliriza bakawulirize amina be banaatubuulira obuyimba olinanga bumeka tugenda kadusayiwa mekulisi buge oyimba bonira bungi kuba ebitabo byendeseeka bingi nnyo naye okusinziira ku wenaakata tokola kintu ekyo tokola kintu ekyo olumimbi gw'obuuza gamba ajajaze nina mpitirivu nze eri mulalamu febola batukoye twakava mu misinde gya kabaka tuwera ku bbanga danga olwo ekyobuuza zena era ekyobuuza zena danga nalaka yeyasinze emisinde ngaalabika nga omanyi njasi byenkozesa kati omanyi
nze okubuuza omuyimbi kansoke mpulize mukayimba zatulize mu music nyagala tusandikire muyimba ki wewulira tandika na banka siro newulira zonna nzewulira kuba nzikola n'okwagala tandika ova mubitundu ki ebya Uganda okusinga gyosibuka nze nva Kawongo Galilaya Kayunga district njagala buli muntu ali ekayunga ogeko obubaka bwomugamba nti ng'asimbudde nti osimbudde tuze banabugerere mwena njagala okubategeezera nga mbakakasa nti we are talented enough n'oluzungu mwaluyiga ebugerere kyogamba banabugerere omusajja agambisizamu nnyo amaaso okutuuka ku ekyo wa mitiyana kyentegedde kiri ekintu kimu tugenda mu luzungu tumita luzungu munamityana amaanyi gabe matono nina ekintu kyenjagadde nti omanye ebiseera ebisinga nga otandika ewaka kikulu Support esooka ojja besuka oyo baba muzaala wali bugundi wano wawano ogenda kebulaka ku YouTube akayimba kange nakayimba bakayita bamitiyana nenge kakugamba ekintu kimu yabe bijana bagala okuwagira bampagira nze nakola concert nakola concert mutiyana naye n'owekifo akyatubanja batekawo miliyoni 10 bafuna ebiseera ebyo twateekamu emitwalo 7 nomukola sente nawo miliyoni emu n'ekitundu owekifo ntumuluma yakyatunoonya munange obuwagizi busookera waka kibula nkubuuziza nti ova luddawa nva Kawongo Galilaya era ni musajja mugerere era mu byonna byonna olaba mwema kyabayimbi bakola concert bagala kanzire ewaka David Lutalo shows zonna agendako eweweeru okujjako ekyenjawulo nze kyenina by the way DJ nze ate nvudde waka maze kubaka kati kyekisinga obulungi era mu byonna bino totandika okukola sente ekitegeeza wakolisita kitegeeza mu bugerera olisita togambwako ekyo kinene nnyo naye kyoba omanya ndi mumanyifu oyitayo ng'olina bana bafeeki gaza bakuba obugatto olina egaali yawo egaali ye yino wakisusunku egaali ebyo jasi byakwesudia jasi kyemmanyi banzikiririzaamu olwekyo kyebakuze bandabamu asogera okuba ennyimba 2 kubanga enyimba zo 3 nino nobadde oleese x tunaduuliriza then dakanyabe ku kyakumbulaganya ku TikTok nkubuulira amazima oleme kuyitawo obuyisi bwoti kiba tugenda ono mwana wawano oyina oyitawo n'otubuuzaako singula embalasi sinzitekayo ennyimba mwami omanyi omusajja ng'avudde bugere omanyi bugere omanyi yeewo obugere wala wewazipakira n'oli kupika nina mitiyana si kumpi kumpi nnyo togeraganya bugere ne mitiyana wayi bakuloga obutalaba kirave sikulabe Kampala wankola bubi nali nkwagala wandagala oli amalala nalina olwofuna yabawala kubye wandaka nga nina okukuta ngira nga nina okukuta sigazeyo lavu yoze tonkoya ne bwoli kyamukiba twakoya senadda Kampala ebyana bitupambana bano balungi eno teri yakufanana ani yali amanyi nti nawe ndikulajanya sigalayo nefigeze ekikwangala kirala mwenda katonya CBSF tulubane adatwiseko tumanyi omusajja muyimbi ebyaddala ebintu by'abasajja namanyi mu Uganda bagamba tebifaanana abifuna tafaanana ddoboozi lye tebifaanana abifuna naye tafaanana ddoboozi lye yadde akati ebintu by'abasajja bya kisiro Zena latex wanje Zena liva muziwa latex masanda kitegeeza amasanda ago nagetumula okulemerako kwenemeddeko ekawongo walala okuvaana okuba kati okufa okusala okudda kuli kulango zibe 10 yeza 10 5 kitegeeza nti wala so okulemerako okuva latex masanda okulemerako ziwa masanda era no bigenda kyuka bitya
Koze wano bigenda chuka. Nino fuena bidanga. Fuena bidanga. Ati ya. Olwa dakali azinamu. Nderike baga. Abayimbi tobagamba mbu totwera bidanga. Omugambo otya? Amembi agamba sijja kwera bidanga. Nene mujjukize ayo mujjukize. Wena bwe tubadde twogera kwana mungamba naye musoocho omina. Niyendigenzo. Tugenda kudda. Asiga mwayo. Osirika kwekosa. Tibakubira kwogera. Nedda. Mugenda maaso. Senalate. Waje. Oli chesebe. Ndifanye kama Nimuyimbi mukulu mulungi. Derek. Eddoboozi lyo linsanyusiza. Fetuludde mu ndongo tugimanyi. So you have the qualities of becoming a star. Naye ekisooka nga tetunabagenda maaso nja kuwayo advice. Towuguka. If you ever get to the peak, towuguka sigala ku mulandira gwokoze ki? Amalala tegakola ki? Tegakusinga, tegakuba ekigwo, amalala gakulembera kigwo. Bidubade tuogerako wano. Chali wange nana Ovidom kubanga ekikono. Na obvio manager. Ono wekisusunku. Abonye nnyo mu ndongo naye kasita bakuba bati. Andama bakubira wayita munyira bakuba bati. Wayo inamu ebbiri. Naye Zenalatex onaye ekibuuzo. Omuyimbi yenna okumanya nti oyimba kitegedde. Oyimbi ezizo tuziwulidde. Naye nsaba kubuuza muyimbi ki omusajja asinga okuyimbira Uganda gogomanyi? Abayimbi aba Uganda bonna bayimba bulungi era mbebaza okukwatira endongo ne music industry okutuuka weetuuse naye bwe kuba kubasomba tubagala sulawo mpayo just omugogana yaliba radio si yandibadde wabula radio omugenzi njagala aliwo omuyimbi tafa Nimbi tafa. Kati omugenzi njagala nyimbireyo verse 2 ez'oluyimba lw'omugenzi. Yanyimbireyo. Olege n'abawuliza bagambe olaba atula mu lw'omugenzi. Tujja mu obudde nyimbireyo verse 2. Omaliriza nze nakantu kenkuwuliddemu. Akomuyimbi akyaliwo nga si mugenzi. Awulidde nga gwe. Radio awandi kwamba Omaliriza katono nnyo. King Sound. Atenga bonna bwa bongo. King Sound man. Naye sawa wiri betuse ng'owulira okoyenze okundaba ninda kukati obudde kubuzindalo kati nyinga tusokujukiza bana yuko naye bakujukiza kati soke tubajje mu empewo tubategeze ndi tutambula na MTN anji omanyi ovudde wala kawungo tugenda wala omanyi ovudde wala bera n'ebiroto tugenda wala bera n'ebiroto tugenda wala okukkiriza nze nzibuno nangambe swabulu nangambe mwana akumanyi nze niwinza okuba nga byangambye na bingi swabulu nitonyiga Duncan oba kuyisizaamu ekka bw'atyo oyo Duncan yali wange nyo swabwa akwagaliza birungi twagala nga lumunga gw'olina minisita twagala lumunga gw'olina minisita just Duncan yabingi byayisaawo naye nga bale ekyamunyinya ku swabulu nti swabulu oyo by the way munneebalize baka ensuso baana bannabugerere bonna somutukula naye bafubye nnyo nnyo omwogezi wa Kalimu era nga bala tiimu nanna bonna okulabika Duncan wakisoso kalondeka kakati mu nsonga eyo bafubye nnyo endongo okuva eri ekawongo okutuuka wano. Nafe tujaniza tujidisivinze wando kyatunyonyola ku muyimbi like radio mbanyi nembaga nti radio Moses kama mu kimu ekyemirembe nti yayimba obuyimba bungi ate obw'amakulu ate obulimu obwongo nga ffe abawandiisi wewandikira newandikira ssebo tekulya kuya muzono nyimba zono zempulidde wano weyaziwandika bwe mutwe guno bukuli mu maaso neŋŋamba nti bwe mbwogera oba bwe mbunyumyako sobola kubumala mukulu Derek kwe kunsabayo akayimba kamu kemba muyimba olina twaka kyawo olyangambye entula mu twaka kyawo ekuli okumpi nga nso gikubakuba kuzina ezasembayo mwana mugamba maze omukwano zini gutandise okumenyeka
Kofi zali ziwonye ozize muno yuzayuza weruma n'olulimi juzi wano nga twogera nti abalungi baggwayo ogumite kunze omuntu mu singa nali nina omutima kulekawo n'ebikoma gana amaziga genkukabira nenefunira yakusangula Nobody tugenda ku Africa na tubuking date. Wakali Africa. Tugikola mutyo. Tugenda ku Africa tufune date. Omwana ayimba. Wakali Africa. Amaye dali ko buzo. Omwana ono deke bali basulida. Dali kitugikola mutyo. Omusajja omuli yabuli omwana amugamba. Ndi kino kyokoze. Anti Uganda eno gituddeko. Omwana akira mukyana atunda ekibanja n'apangisa ekifo yafuna abantu bakyalibe ne batimu abali mu group. N'abategezi. Tugikola bote delige. Yakaba twamusanga asita bigere. Nenga nzidoga. Zina latex boy. Owagamba ko Zena. Mpinda kumzira. Zena ayimba bulungi. Senjuzoga. Nti era baba yawandikira oluyimba nyimba akyalina omukono Akyalina omukono mulungi. Just bana Uganda kayimba kempulidde kaneno sikulaba Kampala kanyumidde nakali akasoose kanyumidde kanyumidde zolaba nzijamu amazina muyimbi laba ovaamu ku mazina kuba aludde mu ndongo nina matono nakala aludde mu ndongo so nze kyenyiza ogamba kyaliwa kiri ekintu ntyana ku omanyiza ate nzikiriza nti nze endongo yannema nagiyimbako nenjivaako ogenda kakubamu ako ndakawemula kawemula naye simanyi oba abawuliza simanyi oba tunaasigaza lageraga ekiddera lyengeridde tebasigalako baleke basooka bakalirako kamalayitawo balyoke badde okay Zena ekyenjoga ki ekintu kimu nti endongo yo giina naye kyolina omanya ekintu kimu ekikulembera endongo wabwetowaze nabontobula kinza ogamba usanga neke onga saa zino bagamba neke gye baliko baneke endongo n'enkya woba ogikuweebwa okola ki naye ate nina omutima nti agenda kuyitawo nana ovi waffe temukuba obugato olina management management omanyi bw'oyogera ku management omuntu aliri aba akirisivinga bulala nina tiimu nina basooja egaali ate kintu kirala kiba kisuse mu ntegeera yaffe ng'abali jento tiimu nga bw'ogiraba nana ovi omwogezi wa Kalim Swabul bwe tutakwasaganya ekintu okulabika nti kivaamu ekyo Swabul yatuteze omwana ono okimanyi ku mande Swabul yakola nyire lakedde bukeezi Swabul toddaga mukikola ekiro ekyo naye omwana muyimbi byaddala omanyi kiruma nnyo olaba omuyimbi n'ajja n'abayitako wadde oyinza okudda nogamba abakyali omwana bampisa bubi nagenda ku CBS awo nebampisa bubi tebampa budde naye kisigala oyinza okuba nga otulabyenga byakusaaga wano naye kijja sigala mu mutima gwo ogendi basangayo Dereki nensangayo Duncan nensangayo baba dijeni nsebo bampisaamu eggaali nze buulaba nzijukira yali Dictator Mark bampisaamu ssebo bakwisako ku ggaali si Dictator yali promoter ali awo promoter agamba kuleta wa Dictator 18 naye muyaye endongo yagamba nkutwala ku CBS yandekawo ku masenga awo nga bakyazizimba nabizimbi awo naye ebintu byokyalamu ndongo bingi era naye kale yefula MC ku shemu kukaminga 10 nabaga buli omu okuyimba aba blood kyejeji yava wayina ekinana kati bagenda omunoonya wayi tunateekayo nga yayiseemu yagamba nkutwala wa kakati nkisobola luvannyuma ndi ne promota naye biikire tayita mumanyi nga najja nawanika ensinga naye nga alengere mu bajja obayo oyo akuulisa nekkerekebwa lya ssente Kampala buli omu yeyiya bubwe naye bannange banabugerere mwena abali eyo
mwakayingira ekibuga si kyabafala kati nnyo tulina betubajjukiza tulina akajjampone soka tubajjukiza akajjampone katugende mu luyimba sikekana ak'ebiteeteeyi ak'ebiteeteeyi tusasula netunafune bagamba tiketi oluli banzigula nezigwayo nkyangenda kugula tiketi ngenda bagulira lekana edanka tokikola nafunyemu dola zifuga danka ayinamu dola tazijivungisa kinayambadde nga babloka betya tovungisa ayinamu ebibiri byeleeta bivungisa 210 nensijja bakwatalata kayate kyenzudde ekintu kimu ono webuwati naye ate asinga obebugerera amaali olunaku lwemmande wangala webata This is a brand new one. Kakana kapya. Kuba dolese. Ndi mu masanyu nga naba nsenako okulwana nafuna lavu ya ddala nakuta ngwatatya kuswala I remember ngongamba isova wayugira ngokena musiku sana Kati ninyo. Ogami kwa yiwandikire nyimba. Is that true story? You know, true story you are in back. Ebyange biwanvu. Kana ke bugerere ka kumenya. Kali kumandu so. alanyanira kuma Akana ke bugerere ka kumenya kali kumandu so. Nenga Ekikana amanya. okuva kayimba kasikula be Kampala okutuka kayimba kano. Neyo mukulu. naye yanyiga nnyo Wajinga mu. girlfriend bugerere naye wamugobe Kampala yakagamba sikulabye Kampala yakuyimbulira eggaali kubuga Tijumuleka musajja ayimba true story. Kwezo kalaga makana sikulabe Kampala. olabye ng'asangula amaziga Sikulabe Kampala. Nenga obuyimba obwo sikulabe Kampala true story ekisinga oluma true story nagezaako okuleeta ekindi munda okuli awo waliwo abantu abamu bayita mu mbeera yemu eyo netokala nfunfune katambaala basobola okulabika nti nabo baguma kuba latex wanjikaba Kazi gwe batyo. Baba tuli bakulu fe tubaji. Dagali Tumanyi betuyise. Tuyise mubi. soko simula amaziga yogenda kuyika mu ngambya DJ Niki bwali kituukako akayimba kali kanoonya Nze kubagamba. nga tagiwulira ng'omusana twamugamba oyo enkuba ekuba etonya Byatuukako. Nenyimira mu nkuba ndowooza omusana gwa. So akaseera ako buli muntu akayita mbubwe nenga akemba okata ekisinga olumwa akemba kwogera ku muntu nga yakulekawo nenga oli omwagala nnyo ate naddukira gye yaddukira nebitagenda bulungi ate nakomawo ngaayagala omusonyi we kati kola bwoti erinnya ye ani tusooke tumulangire Bemo bugattu. kakati ndyekanakulangira akayimba ako ekisinga olumwa tusooka musindikira kamumala ayiruddawo simanyi ate bwe yagobe Kampala Yamweso yabuga nodika sikulabe Kampala. bwana nembanga mulondoola ex yankyawa namuleka emityana Exoleke bitera. ngenda okuddayo nga alina abaana babiri nzenga alina bana nga ye alina bana nze nga alina bataano ngenda okumusanga lumu ku lubimbi ng'omwana ebbera alimuweereza manze mujeeba Mwami Kosaye Karibu ali Washington State agambye mwebale nnyo omutima omulungi ogwo n'agamba mulenzi ayimba. May God bless you guys. I'm live tuned in paka kumacha US bamise Kosaye Karibu. Waliwo Shalom Afi agambye ali Dubai na weekend yange badde nungi nabera nnyo Duncan ne Derek wagana okupeza ekifaananyi kya Derek ojja mufuna leero era mufuna mufulusi eno kabitusi agambye kwali nnyo Nasabya Rwanga agambye kwali nnyo kuva enaggulu MC Maswanku mugamba atuzaayo ddi agikutte MC Maswanku Duncan akugambye MC otuzaayo ddi waggwamu ayajja kutuuza omusajja ayogera amaziga oba
esho y'ebinyanyanya yennankwadde kuli bubi ebalina ekyennankwadde MC Maswanku bambi MC Maswanku MC Maswanku ogamba oti agambye kwali nnyo yamba zitaddeyo kyengera waliwo Bettina Fassi naye muyimbi agambye kwali nnyo Hawe Matuga Jimmy Jimmy wano Jimmy mtegende kabalaza agambye kwali Carolina Maka kwali Carolina Maka naye cyane kino Derek yakirabira abantu nakamaka ni butuuse Derek abadde kuba kama microphone Derek giseko kweli sako sembeza ku microphone Sanda amakage ngegayuga nakajanga tekemu embali yakubye ku birthday Peter ali Istanbul Turkey ngambe naye kwali mugana fogeneta ku namba za feza bulijjo muberengo osobola tufuna bulungi nnyo yabuze ku muyimbi atubulira nayimba fetwa katugenda mujjako engalo enamba eri 0731 2233 236 oba tufuna bulungi noti 3 emirundi 3 2 mukaaga oba tufunira awo oba so tufunira ku noti 3 emirundi 3 8 9 that is katono nyone ukimanyi gundi yatusubiza kefusi omukyala n'anoonya Korea n'anoonya kulimba omukyala amuwe ssente ne kibula ewe Korea katudimaliza watusubiza KFC bayira yagamba yatugulira ate kati byonulaine girawo nyola mukyala ngendako mu disco ate yali akava mu disco ayinza kumugambo nzira anoonya gwabika naabula mpoze Korea omukyala yakwata ssente ella akatufuna omulaika eba akyefulukuta network sebo walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh endino omusajja waneno omusajja webugerere waneno namegenda nga temubuuziza mumubuuzeeko Amina. Zenalatex. Sebo. Kale mugana afe. Mujja kunda besawa yina. Asanje baneno basubi. Abita semba. mungenda kuba omwoleze Uganda yina yaffe. Era bw'ayogera ekyo tekitegeeza nti ninakoma bugerere. Oba tekitegeeza nti kuita mangu ddala genda otegekese. bagambye tufunidde ayinza okukwata amuse mutegeka naye naye nga ye ng'omuntu bw'aba obawaze n'oyimba akwagala ng'omuntu tekitegeeza nti ogendagenda yotegeke. agambye nti waffe ojjayo ddi n'otegekayo tukulabako ajjajja agenda kujja soon ela nkalize uyo mubuuzeeko Kusema ndogamba otya ssebo? Ndi awo ntyo. Akayimba bakaita X singa olumwa. Akayimba bakayise X singa olumwa. Oyinayo X wo? Oyinayo X wo gwajawa? yebuzaabuza Goshojaga tochawanga oyo muntu oyina muntu gwali ochaye. Oba gogo bachawa. ye X abantu b'omukyalo beekyawo Oyogera mutezi ke soja ngenda X. abantu b'omukyalo abawala babakumi nabo abasajja bali ana omukyayira mukatayira mubaka era kwekuuma naye Alamu omukyalo danga yakagiteke. nnyo Abawala babeerako banna. ng'abasajja bali 14 Abasajja bali 14. kati eno nana n'agendako mu kyalo abaana abasajja 25 Kati amufunyi tasobola muta. amuwa ekibanja n'amuwa ente n'amuwa embuzi nga byonna yabifuga abanga gagundi weri atusuubiza kefusi owekoleya owekoleya nga yakono byababigirako mwana wekoleyo oyo naye tomunenya bantu Alaikum salam. Owekole yawuna agikubye. muleke agenda kulimba birala Baka. Ogambo tya mange South Korea. Tuli wane daka ni daka yake omusubiza KFC to wajireta. ebizibu tebikunyonyola ino kukyalo
Omwana wa Bugerere wula papa ku Duncan. Ankali muganda wange. Bwemba siri mu ndongo kati ninyo Maka nga tena wakudduka kubanga ekibuzo kyo kituuse Duncan mukole ntya Duncan mwekeefuso tuwonye eyo kigwe nakyo kankutereke enamba ya Duncan obikole eyo kigwe ogiri naawe enamba ye kati mutereko KFC ekyo kigwe waki oyomba n'abantu olw'enkoko olw'enkoko emitwalo 2 ebintu ebyo bibi nawe tobikola muwe emitwalo 3 akuve semu nga tagenda jire omukulu yamulamusizaako nnyo amuze ekibuuzo nti bwemba siri mu ndongo nkola mirimu ki emirala nze ne ttiimu yange nga bwotulaba banage tuli basajja bakozi ate bayiiya tuli bakatumwa ate era twogerera emikolo Katikkiro beeyogerako luli abakuba abeera mu kanzu zaffe ne basooka bazina kalipuso n'empere ne bazina amapiano mu kanzu ate ffe tulinamu n'ekyenjawulo nti twasiimibwa obwakabaka bwa Buganda omugezeziwa yatutwala okula n'omugezeziwa empere eyinza okuba nti omugezeziwa omusajja wavunanyizibwa omusajja kyakola kitegeera kalimuninga 8 ku mukolo basinga n'omugolo okufuna sente gye bali basinza okufuuka ku mukolo sitera kitunulya naye nga ziba nnyingi okusinziira ku Bayibuli weebeeri naye nga bwe tuba tetuyimbye tuli bakatumwa ku mikolo ate era mu ngeri y'emu tukolagana ne Nana Fashions and Ampers tukola surprise emboozi eyanda kyebakola Duncan omusajja oyo basurprise ngono Duncan omusirikako mufa surprise Duncan ekira wamugamba teba akirese nasoma amanya nga munana tekuliyo yati teba ariko simu bene nabona katebategeera sebo naye mukulu Deriki tewaliyo naye amawuyo gajja kiminyo sebo gale zebo ndi wano ne Duncan wali wano kuyidi Kajani agenda kukolera wa Kajani ogenda kukolera wambu agenda kukolera na bingo ikate ndaize mbewa musaba sokawo Duncan ayina kyagamba mube musaba sokawo ng'obudde bukyali saa musanvu ogw'emisana experience ye era nzamuleeta walira ennyanya n'ekaaba yamugakwera mu kikubo nabbingaawo kakati kkiriza male okugamba oyo muyimbize nabagamba naye mbagamba buli muntu yena yena muyimbi ng'omuntu osana omugamba ayimba oluyimba luganda tamanyi tuyimba naye omuntu agenda mu studio n'abalikoodinga oluyimba neeke aba muyimbi ate aba yeetaaga okukola ki okufuna kiteetegeeza nsa Mukama Katonda omuyimbi waffunze afune mukyasego music music yafuuka bizinesi bwotyo Kajani bwewatupika netuyimba oluyimba Kajani yakupika Duncan oyimba yapika Maka naye oluyimba Maka olwasooka yaluderiteka mu kompyuta yagamba kulusanga mu kompyuta olukuwakukyalirawo era leero lukuba wano taddamu kubuuza nzamagajijja kuba sikyaddamu kola statasize ngosala statasize matero zira ali weduzannyira wano ekyo kiringa bw'okuba oluyimba lwano nkukyawo ate nga wasoose kulusa bangi balukube nawudiriti
Yala tukatene siku ndozemu zena ate tukuelekeleze ni network yala yakujale kutuwe bugerere nyalo mutuwe mukono bugereraho Chagwe ngugwe nangunga itamu Nchaba kuli nkokonjero Nchaba kuli Sebo njagala yabawa ukolo nangunga bugere nkokonjerwa wona Gaza Road Bako kyo mugamba Adabakyala abetanire nnyo Kati sembyeyo nela Ewa Nambirizi ku mwalo Sebo Okay, waliwo omwami bamuyita Giovanni Kiyingi. Giovanni Kiyingi waawo yennyini nno waawo uuna alina kyagamba. Ijenek mwebali program Duncan nini Derek mwebali kweza Ssaabasajja n'abantu be. Muyimbi mwali ayimba bulungi naye Duncan ono mulaba alinga obi wange oba ku St. Mary's wa Dr. Mugambe wa Dr. Mugambe naye kangama nekuya select wa Dr. Mugambe Dr. Mugambe nayitanga nekuya select wayitanga wekuba select ono musajja muyimbi ali Phoenix Arizona USA yo kati gundi alikompi kusaba collab Jemo. Nati Jemo yagenda neyerija mu Giovanni Kiyingi. Jemo dobozi lyafa. Giovanni. Jemo yakusaba kola mu cheche atuka otubulire. Nenda gundi yali yakava kasenge fufu. Jemo yakoma ku kifaananyi bwe kifaananyi mu Yuna. Namuka yimba mujemo edobozi lyalifa. Bayima nga Fred Nice. Owaye. Neke tochikola sewo Jemo muyimbi wa amaanyi. Ndi wano ne Duncan ne Derek n'omuyimbi mwana we Bugeri wamwawo. Mwana waffe wali nze ndi wali wekalaji wali. Oli wekalaji. Ye bimwera. Tukwata lwe lumu. Bako kyomugamba kuba endongo giruddemu ate ndo ogimanyi. Agambe kituufu wa dokita yaliyo. Agambe wa dokita yaliyo. Wanyi Sebo. Wa Dr. Mugambe. Yaliyo. Kwe kubeera omugezi bwatyo. Watereka nawe watereka nawe. Ate mwana omugezi nnyo. Mugezi wa. Oya nkubirako twogera olulimi oluzungu. Batuleka tuweereze Ssaabasajja mu. Dr. Mugambe nga tetwali bamuzannyo nnyo totulaba. Bano baveeko mitima gyabwe gyakaluba. Leka nawe Giovanni. Omugezi bwatyo. Gwe bw'omaliza nkubirako. Bw'olusako kitegeere. Omuyimbi wa amaanyi naye. Ngenda okuddayo naye ku kibuuzo ky'omukulu oli kyabadde agambye. Nti bw'aba tali mu kuyimba akola ki? Naye akinnyonnyodde nagamba akola ku mikolo. Naye nze nganze omuntu. Nali mugambye nti ekintu kyasobola okusobola oba kutunga oba kukola ki because emikisa gye gigenda kujja atambule okuva e Uganda waliwo ebintu bye tunyoma e Uganda naye bwe tumaze okutambula n'olekuyiga n'ogamba waawo ekintu waffe tukinyooma naye kintu kya makulu nnyo ekintu esinga okutusongola e Uganda nga bannamuziki oba bannabitone kitugenda tutuulira nti music
ssente naye ng'ate music yeetaaga okuyiikiriza okusobola okufuuka ekyo kyali bw'obanga nga toweereddwa mukisa waliwo abaweebwa omukisa akati n'akateeba mu lugundiremu naye nga talina kiddako n'afundikira ng'agenze mu depression za kojja sente ze yabadde atusomesa kati awo nze ŋŋamba nti ebyemikolo si bibi naye omuyimbi ku kalaamu gy'alina ey'okuwandiika omuziki yalibadde afunayo akadde n'aligayo ekintu ekyomutwe n'akikugukamu because music ye passport yegenda omuggulirawo ebintu ebirala byonna okay naye omukisa gugenda kubaawo atambule nga kyasobola okukola kyokka music naye ate bw'ofuluma okuvaawo e Uganda ojja kwesala nga weetaaga ekintu ekirala ekyokukola nga bw'oliikiriza music because takulirawo. Phoenix Arizona eri etya? Phoenix tuli wano omusana guvuddeyoko yidi bagituusemu tebanagituuka tugenda wali mu kwokya ennyo Idi tujja basooka okulya yidde tujja babuulira nga yidi tugiyingidde idi era mutusookayo naye tekibagala bawutuulyanko kyonna kyekiri bwe tusisinkana tuli ba masavu gagooca olinze tumale kusisinkana Dakali agambye mbadde tukuli mu maaso mulina tumale kusisinkana amasavu ejjemu ebintu ebyo mbwejjamu ebintu ebyo mwe mundi mu maaso mba n'abasisinkana ddi ono nono yeddira ndiga ye Giovanni Kiyingi tujja kumuloga abaganda tugamba okubeesooka si kubulya Giovanni katandise endongo tumute tewangiseo endongo yongera giwa ku mwana tugenda kuzanyira ennyimba bbiri eza Giovanni njalobeko kyomuyigako nalobeko kyomuyigako omufollowing kasita ojja muganza omuyimbi abadde ku namba yasimu tugenda kugikuwa namba yasimu yajja giwandiika eri kuba olusekola oba kuteekamu ssente waje angenda muzanyira ennyimba bbiri alonde awuliremu ambuulire okay oba Mr. Giovanni Kiyingi ali Phoenix Arizona tukwebaza okwekumira ku CBS FM Kulamana yangambye kwali Kazibwe Kapo agambye omulenzi muyimbi Kazibwe Kapo ademu bipingi tokikola Kazibwe Kapo ajja kutta Kazibwe Kapo nedda munayi gundi yaddamu ani amutamu naye nategera nti okuyimba Sibwa jjajjaawo. gundi yaddamu ndi bitone bitone yaddamu sigwa jjajjawo ne Bafana Kazibwe Kapo yamukkiriza okudda mu luyimbo ne mu video yalimu enakubalapo by the way omwami mukaka ani Kazibwe Kapo kapo obuzibu bwalina buli bumu mukaka mukasa tomukwatira kuki ebisigadde kisinga tumaliriza Kazibwe Kapo lero ntyo okumuddako tukomawo naye negundi kasota kukwatira wano nigundi ayina ebisiga Kulamana tukomawo naye Kulamana ayina ebizibu Kazibwe Kapo agambye musajja muyimbi ono Kulamana ngambye agambye musajja muyimbi kituufu addemu bipinga owulire agambye Bafana yali ayagala kudda mu luyimba ne bawukana yaluddamu yayimbyemu buyimbi Sibwa jjajjaawo. bamugayi Bafana yabadde ayagala kudda mu luyimba lwa Kazibwe Kapo Kazibwe Kapo namugamba Bafana akubira Kazibwe Kapo mbadde nsaba nziremu oluyimba Kazibwe Kapo togeza n'oyonoona oluyimba lwayo nga bitone bwe yalukola nedda tokikola era bwayawukana bikati bwebeesanga Bafana ayita eri ne Kapo n'ayita eri naye nze ndowooza omuntu bwaddamu oluyimba lwa Legend yenna aba amuwa ejjinja naye lunguluzemu otya kati singa lukulemerera okuddamu katugeze zeno zemu oluyimba lwa Legend mulamu ne lukulemye ku bibiri obuyinja babukola ne abafani ne babuddiza oli okuddamu ebyo tubireke Gundi yaddamu omugole waffe yagenda n'addamu oluyimba lw'omugenzi wano senga omugenzi yali mulamu yandikutoyo namukuba ejjinja ku mutwe wawulya mugundi bwe yaddamu oluyimba lwa David Utalo Kulamani kawuniye katwe jjajjange bakwatagala ne Lutalo naye yamusonyola okuba nti yali director walo
Lutalo ya director kati buli yaddamu oluyimbi kati lwasanyusa Lutalo ani ono omulenzi yo stede Lutalo yagamba nga ibi yakyusizzamu ebigambo mbwe kyamunyiza buzina jo stede bwazimya ku nyimba abanga azina fanki lumu Scotland agenda birajyo danga Derek odabira omuyimbi oyo lumu Scotland munamesizaako nnyo omulami lumu ali Scotland eyo wali Mami Pauline ali Florida agenda birajyo danga ina gye yansiri danga ni mugambe ayambadde engatto amasavu nga gocha ayambadde engatto mami anacho Mami Pauline mami bana bintu byabeta bitegere evuderi mu America ubaka bukyali bungi tugenda kwa tubuyisaamu wano mpola bwana perfume dayina kye bagamba mbu ya bulu bawulira mpulire bati tugere maaso omuyimbi Zanex nga tukwerekereza fe tugenda kwerekeza ebintu bingi tulina okukolako olunaku olwaleero kasa tukuwadde obudde ebigambo kibinza olekera abantu bebugerere okusookera ddala nja kwebaza omukisa guno ogumpeereddwa ttiimu yonna nga bweri Jemik Blue Derek Blue Duncan ate era nenebaza ne ttiimu yange nana Ovi omwogezi wa Karim Swabul ate mu ngeri y'emu nenebaza banabugerere mwenna ne bannayuganda mwenna omwe bali kuwagira ndongo yange era ne mbasaba okwongera okugisharinga okwongera okujagala okwongera okumpa obuwagizi oba oli awo nange ekitone kyange nkiraga ensi yonna nenjagaliza baganda baffe abaisiramu ije nungi ebyamagero ebisinga ku myaka gyonna ebigize gibaawo bigere kweno yidi gyemugenda okuba nti mwana ngira taxi nkusibira entanda mu ndongo eno zikwenywere walemeramu ebintu by'ekisiru zikwenywere mwana wange endongo eno walemera ebintu by'ekisiru mama nze nkugamba endongo tugirabyeko zikwenywere kinyweze nnyo mukulu Deriki kankutangaze mu nsonga eyo waliwo omwami yadde ku mwalo era naye yatangaliza ku nsonga eyo nze nakulira ku mazzi ku kizinga ekawongo mwasukka abo ku kizinga kati enkola zonna byeboogerako ebisinga obungi era ensoma akindooza Katonda yansooseeyo ebisinga mbimanyi era mbibaddemu I know how to handle zipu bwetanywere gw'omukube tujja okutukira emisinde gya Kabaka ensonga ya ndongo waliwo omuntu gw'osanga mbonga ye zipu yatambula gisumuludde ensonga enkulu ya ndongo era nsaba CBS BBS Wanseri banange mukkiriza akayimba kazanye kagende nendaga mugunda kuwandiikirayo akayimba omukolo mutegeeze kyowulidde nakifune leero otuuse luli baamukomya leero otuuse leero oli ku manduso era bagaye mumpulira nabo kuba akayimba kamugo kakubira x manyambo nana Ovi akola sibe bali abo mpaa ambebaza timu yange y'amaanyi timu nsajja ddala nabo kubira x akayimba kamuge kati ndi kommandoso tena kyongamba akayimba akaddakaawo ketugenda okuzaako before x after x kajja kumujja mutima okay kali kayimba kikoyagala tusibule nako kubuyimba bu akayimba ngira ngomaliriza kyekiddako ebiddako bingi ebiddako nina black books nga nnya tochikola nabagambe tufune shiti kwa Afrika nono omwana mulaba mu future black books nga nnya kati ebiddako simanyi wabula alabika omwana akugambye nti waka ayina ettaka oyagala balitunde danga likambiseeko kano nsabye busabe nabagambye tuli bakatumwa mu ngeri omweba endala musooka okutunonyako nolinga kunoonya okuba omukolo okuyimbatwagala okusemba ekinambayo bakufunye batya osobola okutunonyako omwogezeziwa ku 0704 06 1693 tuli kuyabujeja jidde 0 mukaaga emu 070 noti musanvu noti nya 0 mukaaga emu noti mukaaga emu mukaaga mwenda ssatu abakufuna bulungi oyagala zena kuyimbira ku mbaga kukwanjula oyagala bwogezi oyagala bakatumwa
tiimu baddemu okola ebintu ebibakola bakuba empere mu kanzu kyo njagala ove wano ng'okimanyi nti ffe abali wano mu studio ku byokwanjula oyinza obutatufuna nnyo okuwagira naye abawuliriza bo bajja kukuwagira osobola okutunoonyako ku mikutu gya tiktok Zenatex official omwogezezwa official ku youtube Zenatex official akayimba ekisinga oluma visualizer gyeri osobola kutugenda ku google yo ku chrome yonna notekamu Zenatex enyimba zonna zijja kuba zijja akayimba akasembayo akange mbasa nkubuuza obulamu bwo olemenya kukumuta omutima tosobola kitegeera oli gwomenye yakinnyonnyola omuntu ekyokubiri otandika ku myaka emeka ogenda mu kikola ky'omukwano wanno myaka emeka kukikola wanno yali myaka emeka sijjukira bulungi kuba ebintu ebimu gyewasambirako akaji olwona akaboozi kabakyali bakasinga okunyumira ennyo kensembayo nako nneme kuddamu omwana abuuza nti emmere ennungi emmere embi n'akaboozi akabi kiki oyinza okugumira kasooke kukibuuza ekisoose nti ebintu ebimu tosobola kumanya kuba ebimu tubikola mu butamanya ekyo kimu ekyokubiri emmere embi ne wano awabi kiki oyinza okugumira kakati mwe mukimanyi nti osobola okumala emyaka gyonna nga tokoze ensonga z'abakulu ng'oli mulamu naye tosobola kumala mwezi nga tolidde latex wano wakulemika baye akayimba akasembayo etwatusemana ekisinga olumwa nkaweereza bonabona bannayuganda mwena nenebaza obwakabaka wa Buganda okutukumakuma n'okutukuza ati omwana oddakati omulaba akabanukaba n'emmere neke n'amaanyi nakubiri musanga kankana nga anywedde walagi CBS FM.